Nakulwali katugatandikira mu bitundu ebyekaliisizo disitulikiti y'Ekyotera eno n'abantu bavuddeyo ne batabukira poliisi olw'okubakwatanga ne bajjamu ensimbi. Bagamba nti poliisi ekozesa emmotoka eza bulijjo ez'obwannannyini ne babakwata ne babasaamu ne babassa emabega w'emitayimbwa. Atalina mitwalo 5 asibibwa okumala ennaku 14. Abatuuze abawangalira mu kabuga k'ekaliisizo mu disitulikiti y'Ekyotera bavudde mu mbeera ne batabukira poliisi mu kitundu kino okulya enguzi ssaako n'okubakwata n'ekigendererwa eky'okubajja mu ssente. Olwaleero bakuteeka ku poliisi awo ekaliisizo awo weevuma ekyakuzaaza ne bw'oba tolina musango ovaayo ng'osasudde. Balumiriza ab'ebyokwerinda mu kitundu naddala akulira poliisi ekaliisizo Osi Emmanuel Tumukunde okubakwata nga bava ku mirimu gyabwe ewatali nsonga. Sabo Osi watatukola mu ssente oba watatukuma kubanga otusanga tuva ku mirimu n'otukwata n'otwala ku poliisi netukuwa emitwalo 5 n'otuta ekifo kyotukuma tukola mukozi ssente. Abavubuka bakwatibwa buli lunaku nti gundi mubanja siringisi 6 nagenda wa Osi ne bamuleetera emmundu ne kabangali. Lwaki chairman LC1 tekola ku nsonga ezo ne defense we? Bagamba nti abakwatibwa babatwalira mu mmotoka z'obwannannyini si kabangaliza poliisi ne babakamula mu ssente. Mbadde ekisooka njagala kusaba mukama waffe Osi station w'ekaliisizo enkola y'okutwalira abantu mu private vehicle eveewo. Poliisi eyo gye mulaba tugisasulira omusolo n'amafuta agayina okuyitamu. Waliwo bye basonseka ebigala by'emmundu mu bitundu ebyekyama naddala abasajja ne babatulisa okubagonza babawe ssente. Manya Osi abatula amafuta mu piki nga tuzete okunyigisa babaawo okujja okudda amafuta mu piki bebayo nga nkalu. Omubaka w'essaza ly'Ekyotera John Paul Lukwago-Mpalanyi agumiza abatuuze nti ensonga zaabwe zaakulondoolwa. Tuli mu kwasasira buli lunaku, tuli mu kwakubiriza muze baana ku masomero, tuli mu kwakubiriza mutwale okuvunaanyizibwa obwetaaga ssente ate tetusobola okubanyigiriza kubagamba nti omuva waka. So nze nsaba busabi ttiimu yaffe ya security mulabe engeri yakuuma butebengenyi naye abantu baffe mbaleke bakole. Abatuuze bagamba nti mu kaliisizo bakoma okutambula ssaawa 3 ekiro nga balinga abali mu kafyu owa Osi Emmanuel Tumukunde nga baagala akomezebwe. Bategeezezza nti eddwaliro lya gavumenti ekaliisizo ow'essente gwe bakolako wadde obuweereza obumu tebuba bwa kusasulira omuli emitwalo 2 ku bakyala abazaala nga zinaata zirina tebamuzaalisa. Abakyala abalongoosebwa babasaba ssente nnyingi. Omukyala nga bagenda mulongoosa ne bamugamba emitwalo 2. Ku ddwaliro eddene wazikolako ensonga ne zitereeramu naye lwaki okugenda okulaba omusawo baŋŋamba nti sasula wano ku mulyango manya dokita bantomera wali yuuyo omwana yantaasa yuuyo waggaazi yuuyo okugulu kuno eggumba lyali limenyese baŋŋamba sooka osasule ssente okulaba dokita. Omuduumizi wa poliisi mu disitulikiti y'Ekyotera Hassan Hiwombire agamba nti wali muntu ali waggulu w'amateeka era alabudde abasirikale abanokoddwayo n'asalawo okukwata abantu kukomezebwe. Teri musirikale ali waggulu w'amateeka nange mwennyini basobola okunkwata kakati wabeerayo omusirikale ng'akwata amateeka mu ngalo bwe muŋŋambe ng'omuduumize I'll take action era nja kumuvunaana. Ssentebe wa disitulikiti y'Ekyotera Patrick Kintu Kisekulo agamba nti amaze ebbanga ng'alwanagana n'abasawo ku kusaba abalwadde ssente ekikyalemeddewo. Abasawo sinze bazaala nange sizaalibwa nabo naye munange weesanga omanyi olumbe tubeera ku mbaga abantu ab'obuvunaanyizibwa tebatera kudda empute naye nga basinga okuzibba. Bikusakiddwa Mukisa Ronald, Crossroads TV.